Anda bonna buli mu ssanyu Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi owookubiri bw'asiimye n'alabikako eri Obuganda n'aggalawo omwaka 2022 n'atuyingiza abantu mu mwaka ogw'2023 abadde mu lubiri emmengo mu kivulu eky'enkuuka Vimba era nga kiyitiridde ng'Obuganda bumwaniriza. Kiyitiridde mu kivulu ky'enkuuka Vimba nga kino kiteekeddwa abaluba events mu lubiri emmengo. Ena abantu abangi bakedde kutuukayo era okuva ku makya abayimbi ab'enjawulo basibira kuba abantu emiziki nga ebalindira empologoma. Saa 11 Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi owookubiri nga alina maama Nabagereka n'abaana b'engoma abakulembeddwa Omulangira Richard Ssemakokiro batuuse mu lubiri guwamma essanyu ne litta abalabi. Baneezeddwa Katikkiro kya Hospital Mayiga era asiimye n'awubira ku bantu. Namunsuwa yolekedde ku Namulondo ekitiibwa kya Buganda ne kiyimbibwa. Abameganye b'entanda ya Buganda batuuse ku fainalo babasoyezza ebibuuzo era Julius Buwemba okuva mu ssaza lya Buddu alangiriddwa ng'omuzirambazira ng'ono avuddeyo n'obubonero 56. Okuwangugira okwewalira eri omulabe kituufu okwewalira eri olyakulwanyisa sente eyo bagikozesa mu kutereeza amaato munda kituufu okugoba bubiri Katikkiro ayagalizza Omutanda ne maama Nabagereka omwaka omujja ogwa 2023 ogw'emirembe. Ssaabasajja kukulisa 2022 ne maama era tubaagaliza omwaka okujja kubeerwa ssanyu na mirembe. Anita Namusoke akwasiddwa ekirabo ng'omuzirambazira omuto era Katikkiro amukwasizza ekyapa ky'ettaka. Maseroka Stephen okuva mu Abu Dhabi naye akwasiddwa ekyapa ky'ettaka ng'ekirabo ky'omuzirambazira okuva mu diaspora. Omuzirambazira w'omwaka 2022 mu Buganda Julius Buwemba Cuucu Namunsuwa asiimye n'amwambaza ekyambalo bw'atyo n'amukwasa ekyapa kya Afrika ettaka ne kyeke wakati mu ssanyu. Ssaabasajja oluvannyuma lw'okukwasa abazira ebirabo asiimye n'asanyusibwa abayimbi. Oluvannyuma Beene aguddewo omwaka omujja ogwa 2023. Ssaabasajja Kabaka asiimye atuggulirewo 2023 muve wano mugende n'omukisa. Engalo n'enduulu n'okusiima. Asiimye n'abuuza ku Mutaka Kayita Musoke omukulu w'ekika ky'Envubu n'oluvannyuma ne yeddirayo mu lubiri lwe. Aleese Obuganda bubinuka mu nkuuka Vimba era nga abayimbi basumuludde lukoba ku lukoba okutuusa gye banaakoera. Ronald Kakoza yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Ensi ekungubagidde Papa Benedict we 16 afudde enkya ya leero.
Amawulire g'okufa okw'omulangira w'Ekereziya galangiriddwa omwogezi wa Vatican ayitibwa Matteo Bruni nga Papa Benedict ye Papa yasookera ddala okulekulira ku kyobwa Papa mu bbanga lya myaka 6 egiyise. Papa Benedict wa16 afudde nkyaleero ng'afiidde ku myaka 95 ku ssaawa 3:34 e Vatican oluvannyuma lw'ekiseera ng'obulwadde bumala embiriizi. Amawulire g'okufa kwe galangiriddwa omwogezi wa Vatican Matteo Bruni. That with sorrow we inform you that the Pope Emeritus Benedict XVI passed away today, this morning, at 9:34 in the Mater Ecclesiae Monastery in the Vatican. Papa Benedict ye Papa yasookera ddala okulekulira ku bapapa mu bbanga lya myaka 6 egiyise nga kino kyaliwo emyaka 9 egiyise bwe yategeeza teyali akuze mu myaka nga takyalina bulungi mbavu era nga yakikola ku lwa bulungi bw'Ekereziya. Plena libertate declaro, me ministero episcopi Rome, successore Sancti Petri, mi peronos cardinali. Agave Vatican galaga nti bagenda kumukungubagira okuva ku bbalaza ng'abantu bakuweebwa omukisa okukuba eriisa evvannyuma ku mubiri gwe. Funerals will be on Thursday this coming week, Thursday the 5th of January, at 9:30 on St. Peter's Square, and they will be presided over by Pope Francis. Katikkiro wa Bungereza Rishi Sunak ng'ayita ku mukutu gwe ogwa Twitter akungubagidde Papa Benedict ng'amwogeddeko ng'abadde yakuuka ennyo mu by'eddiini. Ssaabalabizi w'e Canterbury Justin Welby naye aweereza obubaka obukungubagira Papa Benedict owe16. Mu balala bamukungubagidde Emmanuel Macron, President wa France, ng'ono agambye nti obulamu bwe bwonna abadde akolerera ensi ey'emirembe. Chancellor wa German Olaf Scholz naye akungubagidde Papa Benedict gw'agambye nti ayambye nnyo mu kulambika Ekereziya Katolika. N'abakulembeze b'amawanga abalala bamukungubagidde. Ku Lwokusatu Papa Francis yabuulira abantu nga Papa Benedict bwe yali omulwadde era n'abasaba okumusabirako. Per Papa Emerito Benedetto che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa. Oluvannyuma yagenda okumukyalirako mu maka ge bamu okumumuliramu ag'emonastery mu Vatican era gy'afiiridde. Papa Benedict yazaalibwa April 16 mu 1927 mu kabuga ka Maktal am Inn akasangibwa e Bavaria mu bukiikaddyo bwa Germany. Kitaawe yali Joseph Ratzinger Senior ne nnyina Maria Ratzinger. Ng'azaaliddwa bakadde bamutuuma Joseph Ratzinger olwo mu 1942 neyegatta ku kibiina kya Hitler Youth ate mu 1951 bamutuuza ku bafaaza. Mu 1977 yafuulibwa ssaabasumba w'emmoneke era n'afuuka kalidinaali. Mu 1981 yali akulira olukiiko lwa Vatican's Doctrinal Congregation. Mu April 1925 yalondebwa nga Papa ng'adda mu bigere bya Papa John Paul II n'atandika okuyitibwa Benedict owe16. Abadde muwandiisi wa bitabo nga mu January wa 2006 yakuba akatabo ke aka God is Love, Saved by Hope mu 2007 ate mu 2009 n'afulumya ekitabo kya Charity and Truth. Mu February 11, 2013 yalangirira nga bw'alekulidde ekifo ky'obwapapa era nga kino kyabaawo nga 28 omwezi ogwokubiri. Midday, but we're sad to see or to hear that a pope has passed away. But he was a good age. 95 years is a good age. Look, I remember him as a good man, and I suppose it's unusual that he decided to stand down, but it was the right decision for him to make. Kumanda omubiri gwe gwakuteekebwa mu St. Peter's Basilica okusobozesa abantu okugubako eriisa evvannyuma. Nga wano mu Uganda tusigazaayo essaawa ezitakyawera na 2 okumalako omwaka 2022 waliwo amawanga agatusooseeyo edda. Omwaka 2023 amawanga gano gagwaniriza mu style nga ebiriroliro byefuza obwengula. Ng'ensi yonna yeetegekera okumalako omwaka gwa 2022 okuyingira 2023 yo mu New Zealand be basoose okuguyingira.
y'omu kibuga Sydney ekya Australia nayo omwaka baguyingidde dda era nga bakubye ebiriroliro. Yeye engeri nno omwaka amawanga agatali gamu gye gayingiddemu oba gye gagwanirizaamu 2023 mwaka gubeera ogw'essanyu gy'oli. Kaakati njagala kukutwalako ku lutikko Namirembe ate nkubuulire ekiriyo. Terakaya gy'ali okusaba kwakutte dda akati gwakyali ewaka munnaffe nga toyaniriza mwaka guno na mutonzi wo nkwewuunya. Ssebo Terakaya tukwaniriza. Webalire ddala abalaba agataliiko nfuufu ku Bukedde TV. Olunaku olwaleero lwe lukomeredde omwaka 2022. Tuli wano e Namirembe ku lutikko era nga okusaba okumalako omwaka okuyingira omwaka omulala kugenda mu maaso. Bwe twogerera nga Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda kitaffe mu Katonda Stephen Kazimba Mugalu yatandise okubuulira. Yeesigamye ku kyawandiikibwa kiri mu kubala essuula ya 23 olunyiriro lwe 18 naye nga tannaba kubuulira. Omulabirizi ow'e Namirembe kitaffe mu Katonda Wilberforce Luwalira ye yasooseewo. Yabulidde nga yeesigama ku ssuula eye-18 mu kitabo kya Luka okuva ku lunyiriro lwa 35 ng'ayogera ku musajja eyali omuzibe n'ategeeza nti abantu bangi omwaka guno bayinza okuba nga babadde bazibe naye nga kyekiseera okubanga nabo bazibulwa amaaso balabe ebirala balabe ebinaasingawo mu mwaka ogwa 2023. We twogerera okusinza kugenda mu maaso era nga boolaba sayidi zonna abantu bazze mu bungi okutendereza Katonda nga bayingira omwaka ogwa 2023. Katono nnyo ke tuzze okuwaako naye okuva essaawa zigenda kubeera 5 zennyini. Ffenna nga Bukedde TV benna bonna abagenda okusaba tugenda kuba nga twegatta ku kusaba okugenda okuba okuli wano paka eyo gye bunakeerera. Tugenda kuba ku mpewo twegasse kusaba kuno okutendereza okuyimba kwaya nyingi weeziri obwedda abantu bayimba ennyimba ezitendereza bavudde mu bitundu ebyenjawulo bonna nga bali ku kigambo kimu kya kusinza Katonda. Era ekyenjawulo Bishop Luwalira abalala nga bakuma
ebiriro Ssawa 6 wano bajja kubeera nga abantu bonna bennyika mu kusinza mu kutendereza Katonda mu kusaba olw'okubayisa mu mwaka omukadde ate bagende mu mwaka omupya 2023 oyo abayingiza 2023 okusaba kugenda kuba kwe kugenda mu maaso n'agamba nti abalala bakole bye bakola bakube ebiriroliro naye wano kugenda kubeera kusaba kwereere nzize kutegeeza nti ku ssaawa 5 zennyini okusaba kugenda kubanga kugenda mu maaso era tugenda kubeera live paka eyo gye bujja okukeerera nga oli ku Bukedde TV weegasse kubasinza weegasse kubasaba weegasse kubakoowola Katonda ebiganye mu 2022 batutegeezezza nti 2023 tuteekeddwa okubiwangula tugenda kubanga tubazaayo mu studios ate ku ssaawa 5 zennyini tugenda kubanga tukomawo wano tugende maaso n'okusinza n'okutendereza nze terakaya ate agataliiko nfuufu kageyongere maaso kulikira ddala munnaffe mu kusaba ennamirembe nkugambye okutya Mukama amagezi mugasookera nsaba ofuna amagezi ku mulundi guno agasingako n'aga Sulaiman nga weetabye mu kusaba kati abakungubazi basabye ekitongole ekya poliisi eky'ebidduka okumyumyula mu mateeka agafuga abagoba b'ebirukuulana bano bagamba nti bino bye biviiriddeko abantu abangi okufiirwako obulamu bwabwe kale nno olw'embeera mwe bitambulira n'abagoba baabyo ab'ekibogwe bino nno byogeddwa mu kusabira abantu abasatu ab'enju emu abafiiridde mu kabenje olunaku olw'eggulo. Ulrich Kamurasi Mugamba, Tarabya Njeru Mugamba ne Eri Wenyi Mugamba bebenganda basatu abafiiridde mu kabenje k'Emoroka olunaku olw'eggulo boloba oluvannyuma lw'ekimotoka kirukululana okulemerera omugoba waakyo n'ekitomera Emoroka endala 3 okuli n'ekika kya Wish abagenzi mwe babadde batambulira bano babadde bava mu kyalo mu disitulikiti y'e Fort Portal okuli ennaku enkulu olwaleero emibiri gy'abagenzi gyejiddwa ku Plus Emengo we gyasuze ne gitwalibwa ku All Saints Cathedral abakungubazi bakuŋŋaanidde mu bungi okubasabira. Canon Geoffrey Byarugaba yakulembeddemu okusabira emyoyo gy'abagenzi era ng'ono avumiridde obulagajjavu obwolesebwa ku nguudo ennaku zino obuviiriddeko bannayuganda okufiira obulamu bwabwe. I would like to appeal to any who is concerned to ensure the certification, the processing and manning of heavy trucks on our roads is really given its attention. Abazadde b'abagenzi basoose kwogera ku mbeera omu ku baana baabwe eyasimatuse gy'alimu mu ddwaliro ekisanyudde abakungubazi. She is progressively recovering. And I thank the Reverend because I had heard you thanking God and wishing her the recovery. I had lost it. Boogedde ku ngeri gye babadde bawulizganyamu n'abaana baabwe olugendo lwonna okutuusa bwe bafunye amawulire ag'ennaku. Ambulances were there in time. I thank you. I see many of you. The medical facilities were in time with the logistics difficult as it may be in the circumstances. So, and really special, as I always say, these children, I think you can say they are the best of the best you can have. Bano beegattiddwa akabenganda z'abazadde ababadde nabo mu nnaku enkulu mu kibuga Fort Portal. I spent this Christmas break with them. It was an amazing time. I must say that I've learned a lot about love from these children. Abenganda n'emikwano gy'abagenzi nabo boogedde ku ngeri gye babadde bawangaala n'abagenzi mu masomero ne gye baakulira nabo. We unleashed the best dance strokes and oh boy, trust me, the Mugambas can dance. Ellie was the soul of any party. A bubbly character who was universally liked and respected by all he came into contact with. Because I almost always shared all my problems with her. Omulamuzi wa kkooti ensukkulumu Paul Mugamba era kojja w'abagenzi agumizza abazadde n'abasaba obutakamibwa kubuusabuusa nteekateeka za Mukama kubanga yaleeta era yajjawo. Let us accept what has been meted out to us, accept God's praises and do not fault in our faith. Olw'embeera abagenzi gye babadde bafaananamu abakungubazi tebeerodda mukisa kubalabako. Abagenzi oluvannyuma bakwasiddwa ba A+ abatutte mu kibuga Fort Portal gye bagenda okuziikibwa ku bbalaza eya wiiki ejja. Nze Julius Kafuluma ne Fred Kajubi ku lwa Bukedde TV.
nabino ngataliiko nfuufu. Tulina ebikozesebwa eby'omulembe eby'enjawulo ng'eby'amawoofiisi, eby'omu madiiro, zi dayiningi, eby'omu bisenge. Furniture House, plot 1427. Poliisi erawunya wateekeddwa ebivvulo. Woofiisi ya ssentebe w'NRM esabidde eggwanga. Mu mwaka omupya Bukedde TV1 ekoze enkyukakyuka mu puroguramu zino. Naalongo mu kabaawo n'ekitawuluzi zigenda kuweerezebwa essaawa 5 ez'okumakya mu nnaku zennyini. Mubadde olabira emizannyo gyaffe egyo. Muziki ku luguudo yakutandika essaawa 11 ez'olweggulo, ate akayisanyo kayingirewo essaawa 11:30 kakuyingiza amawulire agabootikidde ku ssaawa emu ey'akawungeezi. Puroguramu buuza omusawo yakubeerangawo buli lwamukaaga essaawa 12 ez'olweggulo, egobererwa omuzannyo endooliito ku ssaawa 12:30. Katandika butandisi agenda kubeerawo ssaawa 2 ezeekutte okuva essaawa 9 ez'emisana okutuuka 11 ez'olweggulo, okuva buli lwa Mmande okutuuka olwokusatu, ate olwokuna n'olwokutaano tukuweeri Nigeria essaawa 9 ez'emisana. Ono ye Kampala azziddwa ku lw'omukaaga essaawa 10 ez'olweggulo. Tumutendereze ku Sande wakutandika essaawa 4 ez'okumakya okutuuka 6 ez'omutuntu, ate 6 n'ekitundu tukutuuseko puroguramu ey'okufumba. Jjukira akazannyoko batenda kati tuli bakakuwa ku lwokubiri, olwokusatu n'olwokuna essaawa 2:30 ez'ekiro. Ye Bukedde TV1, TV y'omuntu wa bulijjo. Nalongo mukabaawo nkuzanyiranga nalongo nanyini kaduuka kano manya n'eddoboozi nze Kibuli Julius munalongo mukabaawo nkuzanyiranga muzaŋŋanda era nga nkuzanyiranga omusajja omugumyeko. Amanya nze Fibi Nabagereka nga mu nalongo mukabaawo nkuzanyiranga Nakijjoba omukyalo omuwombeefu omukyalo omulungi. Amanya Bruno Betty muzzukulu wa Mukomandiga mu nalongo mukabaawo Kabwagu. Tubaagala nnyo abalabi baffe. Mwebale nnyo okuba nti mutuwagira mulaba nalongo kabaawo okuva Mande paka Lwakusatu. Mwenna abalabi baffe bale tubeebaza, mwebale kutulaba abakwano. Mwenna abafaani baffe abanalongo mukabaawo gayi mwebale mutuwagidde ebbanga ddene mutubeerereddewo. Abaana abali mutala wa Muyanja ababeera kalinda nga tukatadde ku media nemwe nemukometinga Kabwagu nemwogera gayi tubaagala Kamala Bukamasi. Tugenda kukola buli kimu okulabika nga tukuwa essanyu ku matama go, nga tukuwa essanyu kujja ku stress. Tubasuubiza nti omwaka muto ogujja 2023 nalongo mukabaawo agenda kukyoka mu sitale ekika ekyawaggulu. Kulo tugendako kuba na buvunaanyizibwa birungi byereere sitole ku sitole ekinyuma ku kinyuma. Twebaza producer waffe Grace Bayiga. Banange thank you so much. Producer waffe tukwagaza mwaka omulungi. That is Grace Bayiga. Otubeereddewo nnyonnyo ng'otuproducinga nalongo mukabaawo tetuli bangu kwandolinga fujjo lingi otuwuliddemu naye. Nitwala omukisa guno okwebaza my husband. Banange Juma Kasujja, I love you so much. Be mama wange mukyala Catherine Nganda nkwagaliza omwaka ogujja ogw'emirembe n'essanyu wamu ne taata wange Julia Munganda. Mama wange omulungi Lucy Kibuli, tatange omulungi John Kibuli n'omulungi wange Mami Jasmine Trovia Namutenkete. Ntumira mama wange my kids, my boys. Mama wange mukyala Catherine Nganda nkwagaliza omwaka ogujja ogw'emirembe n'essanyu wamu ne taata wange Julia Munganda. Mama Brenda nanyini ka kioski kano. Bana tukwagala nnyo bale kukkiriza kuba nti tujja ne tukolera awantu wo. Mwena abo ku kamera mwena abadde batukota munala omukabaawo bannange. Samodego Sifra Jonah Mitala guys, we love you so much. Mbagaliza 2023 twesange obanga ndi pilot. Mbagaliza omwaka omupya ogw'emirembe ogujjudde essanyu. Mbeere bulungi. Mwebale kulaba kyanca omwaka mulamba naddala mu kitundu ekyagafeeyo. Omwaka ogujja mpozi musuubire ekisinga ate mu lugambo besigayeza temweyibala omwaka ogujja bati bengeyeza mu nsonyi Mukama yamanyi. Nange Dora Namala nkujjukiza nti teweerabira funa kadde akako n'akaabo abakubeerawo oba bowangaala nabo. Amazaalibwa amalungi agajjudde essanyu n'omwaka omupya ogw'emirembe. Ate era musigale nga mukyalaba ekyenkya. Twesunze okuwa ekisinga mu 2023. Merry Christmas and a Happy New Year.
webbe bukedde basewo bukedde inji navuye mpita bisa buli lwa Sunday ssawa 2 ez'ekiro tukutuusaako okusala empaka za Miss ne Miss Bukedde. You take my breath away. Mapenzi ya moyo kuweza kuona. Ekika ky'omugataliiko nfuufu. Reach for more out of life and celebrate every win with a cold bottle of Pilsner. Pilsner Lager. Stand tall, stride on. Bubiro munene aliko siko ya mailo zinga 8. Naye waliwo ebifo byaffe ebyenkizo okugeza ekifo kye bayita Bwanika. Bwanika kyekifo kyaffe kiri ku Bubiro ku kasozi Bwanika. Era awo ffenna ab'empewo bwe tuba tukuŋŋaanye ng'ekika bwe tukuŋŋaana ffenna ne tukuba olusiisira olw'ekika ab'empewo. Awo nno ku Bwanika bajjajjaffe bazze bakolerawo emikolo mingi. Okuliraana Bwanika awo kwe kuli ne jjajjaffe bamutikkirira obwakijje. Kati olw'okuba twagala okukulaakulanyawo n'okufuula ekifo eky'obulambuzi tutaddewo ekizimbe gaggadde kye tuzimbe kye bayita ssetteeserezo. Ssetteeserezo eyo munene nnyo era nga ab'ekika ky'empewo mwena mwe tujja okuŋŋaaniranga nga tuteesa ku bintu byaffe eby'ekika. Era tutaddeko ne ofiisi ya jjajjaffe kijje wasinkanira abazzukulu be. Ab'ebyokwerinda mu Kampala n'emiriraano basibalawo n'ebifo eby'enjawulo abantu gye bagenda okusanyukira basobole okusanyuka obulungi nga bamalako omwaka omukadde n'okwaniriza omujja. Akulira poliisi mu Kampala n'emiriraano Stephen Tanuyi akulembedde mu ttiimu eno ng'agenze alambulula n'okulambika ku biki ebirina okugobererwa buli we batuuse. Ebyokwerinda binywezedde mu Kampala n'emirirwano ng'eggwanga lyetegekera okumalako omwaka 2022 n'okwaniriza omwaka omujja 2023. Adumira poliisi mu Kampala n'emirirwano Stephen Tanoy asiibye alambula ebitundu bya Kampala ebyenjawulo ebitegekeddwamu okusaba n'entujja ez'okumalako omwaka. Obwedda buli bwatuuka ng'abuulira abasirikale bye balina okukola. Ono asabye abasirikale okukebera abantu bonna abayingira okwewala ebigwo ebitalaze. Abuulidde abantu ku byokwerinda n'engeri gye balina okubinyweezaamu. Ebukalango poliisi eriko abasajja 2 beekutte abateeberezebwa okusala abantu ensawo. Abakwate kuliko Kiseka Francis ne Joseph Sematimba. Akalipagano kabadde kangi ku nguudo ezifuluma n'okuyingira ekibuga naddala ng'obudde buwungeera. Mutebe Sulaiman yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV. Kulikira ddala musasi waffe bwe tweyogerayo Dr. Moses ndi Maka Ssaabalabirizi w'ekkanisa y'Abadiventi ono awadde obubaka bwe obw'omwaka bw'atyo n'akuutira abantu bonna okwettanira enkola eza gavumenti okusobola okwegobako obwavu. Abadiventi olwaleero lwe bategese okusinza okwa Ssabbiiti okusembyeyo mu mwaka ogw'2022. Ssaabalabirizi w'ekkanisa y'Abadiventi Dr. Moses ni Maka akubiriza bannayuganda okusigala nga beekuuma ekirwadde ki COVID-19 okwewala embeera eyaliwo mu 2022 asanyalaza ebyenfuna. Ekya COVID-19 ekyatugoya okuvira ddala mu mwaka 2021 ne twebaza Mukama nti 2022 ekirwadde kino weewaawo kikyaliwo naye Mukama agenze atuleetera obuwanguzi. Ne mu kika bino abibuulidde bannamawulire ku kitebe ky'Abadiventi e Makerere bw'abadde awobaka obw'omwaka. Dr. Ndi Mukika asabye Abadiventi ne bannayuganda okwettanira enteekateeka za gavumenti ez'okwekulaakulanya. Tulowooza nti amaka tugenda gatunulira mu mwaka guno okuba nti amaka egenda kubeera entabiro y'ebyenfuna. Asabye n'abantu okukuuma emirembe era nti mu mwaka 2023 bagenda kusesera ku maka n'okunyweza ebyenfuna. Okubeera abatuuze abagondera amateeka
okubeera abatuuze ab'enkulaakulana. Okuvaako emukono Abadiventi ku kanisa ya Mukono Central SDA bategeeza okusaba okumalako omwaka 2022 n'okwaniriza 2023. Omukadde w'ekkanisa eno Apollo Mubiru yakuliddemu nga bw'abadde abuulira asabye abantu okujjumbira ennyo enteekateeka za gavumenti basobole okwejja mu bwavu ate bafune ssente ezinavujjirira ekkanisa. Twagala okugenda mu maaso ng'ekkanisa nga tukulaakulanye okusookera ddala mu nsawo zaffe. Nze bwe sikulaakulana nakufuna nsimbi mu nsawo yange namaka gange ekkanisa ebeerawo kubanga omulimu gwa mukande tujja kukola. Ekyokubiri waliwo programs eza gavumenti abantu ze basinga okuyisaamu ennyo naye nga singa zibazikwatiddwa bulungi PDM emyoga n'ebirala twagala nnyo okuzeetabamu kubanga ne Ssaabalabizi waffe yatugambye tuzeetabemu. Abazadde abasabye okufaayo ku baana n'oluvannyuma n'asabira abantu bafune ebyengera mu 2023 nga waliwo n'abawadde obujulizi ku bye bafunye era ne bawaayo eri Katonda. Fiizi bwe zibula gamba Mukama tegeeza Yesu, abaana bye balaluka tegeeza Yesu, obufumbo bwe tegeeza Yesu, mu bizibu ebyo byolabanga ebinene mukono gwa Katonda gukola gutya. Abadiventi okuva mu kkanisa ez'enjawulo bakuŋŋaanidde ku mbalwa SDA mu busumba bw'Ekireka mu kusinza okw'okuggalawo wiiki y'ennyimba ezifundikira omwaka. Okusinza kulembeddwamu omukadde Godfrey Sengendo akutidde bannayuganda okulembeza obumu. N'ekirala tubadde wano nga tuyiga ku bumu. Obumu kintu kikulu nnyo mu maka gaffe. Bwe tubeera obumu tukolagana ne tuba nga tulina enkolagana nnungi mu maka gaffe nga tulina obumu, mu kanisa nga tulina obumu. Nalongo Jacqueline Nawenja alaze obukulu bw'okutendereza Katonda nga bayita mu nnyimba n'asaba abazadde okuyamba abaana baabwe abalina ebitone eby'enjawulo okubisitula. Mukama nga tajja kuyisa enjiri mwoyo omwana gwe gw'okutoggera. So bambi temukyolera abaana mubaleke bayimbe. Somba mayanja yabulira ku lunaku olwo. Katugendeko mu gavudde musike by'ebizannyo ttiimu y'eggwanga ya Uganda Cranes esitula kiro ekikeesa olwaleero kikeesa lunaku lwa nkya okwolekera mu ggwanga erya Algeria okwetaba mu mpaka eza CHAN ezitandika ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogujja. Baakusooka nno kukuba nkambi mu ggwanga erya Tunisia gye bagenda nno okuzannyira emipiira ena egy'okwegezaamu. And we shall play practically 4 matches where we are looking at playing on Tuesday, 3rd of January against Sudan that have been 2 times 3rd place in CHAN. We are playing then Cameroon that will give us a sense of Francophone Central African football that we shall meet with DFC. We shall play against Mali on 8th that will give us a sense of Francophone football that Ivory Coast and Senegal are offering us. And then last match, we are in between to agree with Switzerland Premier League team, Lausanne, that will be there. And we have chance to feel the sense of European football, clashing with them and seeing, measuring ourselves, testing ourselves, trying, experimenting, and looking for the best possible formula, gelling the team together in order to make ourselves ready for the competition. Uganda yedize ekikopo mu mpaka eza taekwondo eza ITF East Africa Championship nga zino zibadde za mulundi gwa kusatu e Kabalagala. Uganda yavuganyizza n'amawanga amalala n'okuli Kenya, Tanzania, Rwanda ne DR Congo. Okutuuka ku buwanguzi, Uganda ekuŋŋaanyiza emidaali 55 okuli egya zaabu 22, ffeeza 15 n'egy'ekikomo 18.
abazanyi abakoze obulungi baweereddwa amabaluwa nga abachampion aba Uganda bakwasiddwa ekikopo ng'omukolo gwakoleddwa omutegesi w'empaka zino Nicholas Nanda. We are working hard and East Africa is growing. As it is now, Uganda has over 110 black belts and we have 84 registered clubs in ITF, which means that Uganda is the second biggest ITF nation in Africa after Ethiopia. Viranti, tournament nga zino tutera otulinyisamuko tulabisamuko nga kwa eri championship ya East Africa kati zefuna golden medal bamusanje kuba bakubya abantu bangi. Ezimu ku mpaka Uganda zegenda okuvuganyamu omwaka ogujja kulikeza Club Championship, Heroes Cup ne World Champions ezinaabera mu Finland mu September. Agataliiko nfuufu ag'ekiro kya leero mwaka 2022 tugafundikidde ttiimu kabiriiti ekwagaliza omwaka 2023 ogw'essanyu era ogw'enkulaakulana naye tutambule bulungi ng'olaba Bukedde TV y'omuntu wa bulijjo tukwagaliza ekiro ekirungi munnaffe sula bulungi kyakala bulungi saba bulungi Mukama akwongera ebirungi 2023 sula bulungi weeraba.